Kakati banange kyembadde njogera ekintu kya democracy kitegeeza nti tuteekwa kuba obuyinza buli mu mikono y'abantu abantu ba bulijjo okulonda abakulembeze babwe nahabwekyo n'olwekyo bwe tuba tuli mu kulonda tuteekwa okuteekawo enkola eyamba abantu okusala mu mirembe wataliwo kavuyo wataliwo violence tugiyita ki mu Luganda obutabanguko bino byendaba ku TV okulonda kw'omwaka guno mbadde nkutunulira ku television mbadde mu campaign nagenda okwaniriza President Museveni ewaffe Kanungu ate nja kuba joininga eyo Bunyoro nawano mu Buganda nja kugezako okuba naye nze bye nalaba mu campaign eyo yali ya mirembe naye ndaba ku TV obuvuyo wabaddeyo obuvuyo gulu eganga kino si kirungi n'olwekyo nkuba omulanga ku bantu baffe poliisi n'abalonzi mukakane mukakane okulonda kikulu temukikwata nga ekintu kitalimu makulu lwansonga abo abagenda okutukulembera mu myaka 5 mwe mubalonda mwe bantu ba bulijjo kyetwateeka mu constitution yaffe nti mwe abantu ba bulijjo abalonzi power obuyinza buli mikono yammwe ate buli buyinza obwo buyita mu kulonda mu kalulu the vote kyekikulu n'olwekyo temukiriza bino bya violence bino byo kutabula abantu muve ku bantu bonna abaagala kwesimbawo beesimbewo boogere kye baagala mwe mulonde how do you say kutoolana choose mulonde bwe mwagala temukiriza abo abatabula nti bo baleeta lwansonga abo kitegeeza nti tebalina message tebalina message tebalina kye babagamba okulaba nti mubalonda kyebaleetera baleeta akatabanguko mu ggwanga n'olwekyo nze mbasaba mubeere ab'emirembe tulonde mu mirembe some financial insecurity at household level, especially as we grow in age and the bodies can't be as active, less capital accumulation, slower job creation, and high dependence on foreign capital. I don't want to go on lamenting about our low insurance uptake. Our target as government, first of all, is to double our national savings to 40% in the next 15 years. And insurance is going to play a critical role in achieving this goal. Therefore, let's concentrate
on opportunity that lies in the tenfold growth strategy that my friend has talked about here. As government, we are committed to expanding the size of the economy tenfold, and we are going to do it. We are also going to improve the complexity of the economy. In the last 15 years, Uganda has added 34 new products to our export basket. We have been the champions in doing this in our region, adding new products to the export basket. And with these improvements, the demand for insurance is going to increase, leading to higher premiums and market growth. This should allow insurers to pool more risks, mobilize more savings for investment, but also become significant financial intermediaries. Please embrace this tenfold growth strategy at every level of business. Of course, it goes without saying that Old Mutual will be very instrumental in making sure that we achieve this goal, because we need to de-risk a lot of the investment areas. Support agricultural insurance, develop tailored insurance products, demystify insurance by investing in financial literacy, promote digital solutions, especially in the insurance ecosystem, and above all, build trust and rebuild trust by sticking to transparency, integrity, and reliability. Those three, they say, are like a toothpaste. Once you push it out of the tube, you can't retrieve. Ladies and gentlemen, allow me therefore to take the honor to congratulate the Old Mutual, a unified brand that is going to serve Ugandans better. I thank you.